eri abagagga b'omu Kampala n'ebitundu byonna era tusuubira nti impunity enebadde egenda mu maaso bayita bannannyini bizimbe mu Uganda. Olwaleero kooti kyegenda okusalawo mweno ruling kigenda kukomya ejjoogo eribadde ligenda mu maaso omugagga ng'ayisa omwavu bw'ati. So abasuubuzi bonna wemuli ne bannayuganda muyogeyoge. The prosecution is represented by Mr. Muchunguzi Alan, the senior state attorney, while accused persons are represented by Mr. Kavega Makrisman from Tumusime Kavega and Company Advocates and Mr. Anguria Joseph from Anguria and Company Advocates. Leader Writer Kavega, Mark Dasman, ne Tumusime Avat Company Tumusime Kavega and Company Advocate, ne Anguria Joseph, the Ranayaba Anguria and Company Advocates. Your Honor, as far as we are concerned, the Constitution never served us with their supplication. This is an effort of seeing that justice is not only done but also seen to be done. Accordingly, I am inclined to grant the adjournment for a response from the State Attorney, Mr. Muchunguzi Alan, who is in personal conduct of the matter. Adjournment is granted to the prosecution for a response to the application. Omukazi afunye ekikangabwa kyekyo kye nabagamba ate akaddiye ennyo omulaba n'abamuwolereza amaanyi gabawedde. Mwami Kaloga mukadde nnyo akaddiye takyasobola nakwewanirira ng'omuntu. I'm telling you. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze kiraze nti mu ggwanga lino mukyalimu abantu abasobola okukola ebituufu abatono. Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako ebirowoozo. N'agezaako okulowooza nti asobola okukozesa impunity naye amateeka wano gatandise okukola. So mu mbeera efaanana bw'etyo basuubuzi bannange tujagulize wamu abasuubuzi muyogeyoge ne b'Uganda bonna okutwaliza awamu. Kino kiraga ki? Kiraga nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe. Mumulabye Mwami Kabega ng'agezaako okuwannanya asaba apiiru akola bityo omulamuzi n'amugaa no problem. Ne bakubadde bano twawadde obuwanguzi naye naawe okkirizibwa okubaako nekyokola ki nekyoyogera. So mu mbeera efaanana bw'etyo tugenda kuva wano bane tugenda kujaguzaamu. Kino temuyinza butakijaguliza. Tugenda kuyita wano tukkirire mini purayisi tukkirire akadedi kaffe okucakala. Tugenda kukolera wali eri ku Nabugabo ku Nana Center wennyini awo we yamenyera edduuka. Amanya Katongole Godfrey Chairman Kampala Traders Association Kata. Twabagamba ensonga eno si ya Nabukeera yekka za mukyala Namboozo jaji abadde mu musango guno nti avuddeyo n'ajjawo ekifaananyi ekibadde mu balamuzi nti basobola okugulirirwa. Omukulu gwe tuzzaako ye Drake Lubega eyajja mu dduuka lyange n'alimenya. Drake Lubega tumwagala mu kkooti wano essaawa yonna. Kino kitandika butandisi. Twagala okulaga abasuubuzi nti ensonga eno ebadde yaffe ffenna era tugiwangudde ffenna. Twagala okulaba mukyala Nabukeera ng'akomawo yeewozeeko. Era nkakasa emyaka 7 gyagenda ossibwa omulamuzi amaze omulamu. Yes, emyaka 7 n'obuwumbi 3 bwe twagala asasulire Mr. Kabanda n'abasuubuzi bonna. Kino kibeera ekyokulabirako eri balandiroodi. Abantu bangi abalemereddwa
nono yamumenyera edduuka amanya agangala essaawa ya leero abantu abo balandiroodi abayisa abapangisa nga bwe baagala wayagala wakugobera bakitanda we batwavuwaza okudda ku makubo batwavuwaza batumazeemu lwaso akugobera wayagala gwopangisa edduuka gwolumwa abaana baffe tebasoma lwakuba abantu abo wabula kibeera ekyokulabirako omulamuzi kyakoze ti omukyalo ono akwatibweko ng'obuyinza bwe bulagira. Amanya agange nze Kimani Maureen Nakiria, Secretary General wa New Generation Traders Association. Okusingira ddala tukizenga kyeyaluka lwatu nti saidi ya Nabukeera badde nga tebagala musango guno kubeera nga gwina kyegutuukako nti era bataddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga ne rulingi eno tetugituukako era nga rulingi eno ebeera ku saidi yaabwe nti bagobe omusango bakole ebintu ebiringa ebyo naye nga wetwebuuza kyonna kyetusinga okwebuuza mu kituufu kya byonna omusango oba tewaguzza lwaki oba toyagala kwewozaako ekyo kibuuzo kidda wa saidi ya Nabukeera naye kyamukisa mulungi nti omwami Kabega nga bwazenga afuula emisango n'akwata omuntu assa omuntu n'amufuula nga sse epusi leero guno gumuzitooweredde era guno tulina essuubi nti omulamuzi gwe baatuwa omulamuzi Namboozo Sanula Namboozo kituufu yasalawo bulungi n'asoma amateeka ate n'asoma amateeka n'atakoma kusoma amateeka n'akyuzinga ekintu ekituufu aweereze eggwanga lye nti abeere omukulwanirira ki obwenkanya tulina essuubi ntutandise obulabako kubanga ne kino kye tutuuseeko olwali okulaba nga akkiriza okubeera nti omugagga ono ajja yeewozeeko buwanguzi bunene nnyo tuba tetubusuubira naye alabye ng'obwenkanya bwetaagisa era n'ava ku bibokisi by'essente n'ava ku bakama be abamu ababadde bamulinyira n'okumuvuya okulaba nga babeera ku saidi y'omugagga byonna n'abigoba wabula n'asalawo agobere ekintu kimu justice tubeebaza tubeebaliza ddala obwenkanya bwetaagisa mu bantu abagagga temulowooza nti bw'ofuna ssente kikujjako okubeera omuntu etteeka lyajja ery'omupangisa ne landiroodi twebaza nti litandise okukola wabula tugamba ba landiroodi bonna muve mu kwemamaaza mutambulire mu kutambulira okumanya kw'eggwanga n'amateeka muwe abapangisa babakoleredde abantu babulwa n'okuzimba akazigo naye n'akusasula lenti wo gojjawo amaanyi agajja omumenya bwotyo ng'olinga agamba nti tebikwatako tuli basanyufu nnyo mukyala Nabukeera oli manduso nnene n'abalala bakulabireko kabeera ndiroodi w'ennateete ng'omanyi omuntu abadde abeera naawe akuwa emitwalo gye 7 muwe ekitiibwa kubanga ennyumba temwazizimba kulundiramu nkoko kino ne kibeere kyakulabirako nti omunaku naye asobola okufuna obwenkanya ate n'okugayagala okusussa abagagga n'ogamba nti kabanda anankolaki kati kino si kyakabanda kyaffenna tujja banyiga tujja batwala mpaka ku kisenge era ngabuulira nti wenna omugagga ali eyo ng'okyalowooza nti sente zikola ne Nabukeera aziina naye ziganye okukola tugenda n'amateeka nga bwe geetaagisa mpaka naawe nga bw'onyiga banno ku musaalaba nammwe tujja banyiga ku misaalaba Nabugabo tugende Nabugabo bannange omukyala Nabukeera n'abagagga banne abalala kubanga singa tebaaliko bandibadde bamugamba dda nti kino ekintu kikwate nga bwe kirina okukwatibwa naye kano akatula kabagagga bonna nti boba tebajja bakola abantu bayisamu bubi abantu nti omwavu ate yakolera abagagga b'e Kampala abagagga b'e Kampala basenga bamenya amaduka g'abantu era bwe bajja obugagga bwe balina nga Nabukeera bwe yakola ono mwami abambi wano tulina abantu bangi abasenga nabo ba victims ku kintu kyekimu ekyo naye kakati bwe tuba nga tutuuse ku kino mu kooti era kooti evuddeyo naye nga ku luno alina okusala amazima twebaza nnyo ekitongole ekiramuzi okusingira ddala omulamuzi ali mu
omusango guno gwe bayita Samaliani Sanula Nambozo era principal judge tukowoola omukyalo oyo mwongere ddala kubanga yali ku mulamwa omutuufu ogw'ekitongole ekiramuzi. Omukulu asaba appeal olunaku lwaleero tunatuuka mu enkeera oba olunaku lwe babawadde okuddayo nga bikyuseemu muzzaako ki? Ebyo naasika bisubi oyo Kabega Muzeyi Kabega nga bw'omulaba n'emyaka gye yasoma kubba era nakwolereza babbi ye mutuufu agira anyunyuta omugagga tetumulinaako buzibu agira anyunyuta obona buti bakukola ki bakunyunyuta mugagga ate nga muwe essuubi nti omusango tegusaana kutuuka wano gutuuseewo kakati oyo takyatukanga kubanga amazima galabiddwa nti mazima era essaawa eno naye bakwata Sanula Nambozo ne bamukangakanga olwedde amazima geerambika nti Kabega ye looya yasomerera kuwolereza nakubba so takyakola makulu ate n'emyaka gyalimu gyakuwumula leka ajunyutemu ebisembayo. Kati essaawa zino muzzaako ki oluvannyuma lw'okubanga muvudde kati tujaganya kwokka era Nabukeera kugenda mu mutu yambuti kisigala kukyakala era mukyala Nabukeera era bwesize mulaba nga abuze n'okwefukira kuba amaze n'asaba n'akatale n'atuwa mu kaguli abadde ayimiridde era eyaze n'amaanyi amangi ennyo ng'amanyi ti omusimbi gwakoze era no tumulazeeko nti ndabika ye si yembi yokka wabula n'omutima gwe mubi era asamuvuddemu. Mwenesobola kumuzzaako mukulu olunaku olwaleero tukulabye obadde nnyo musaale okusinziira ku mbeera ebadde ku kkooti essaawa zino okusinziira ku bivudde mu kkooti gwe ng'omuntu okusinziira n'abasuubuzi be mwegatta nabo kiki kyemulabye kyemugenda okutandikirako? Ekisooka kya byonna nga sinnaba kwebaza basuubuzi abekulumuludde mu bungi neebaza nnyo ekitongole ekiramuzi. Omukyalo oyo Nambozo Sanula tasobola kuvaayo kwogera naye ebikutiya bya ssente bye yagobye tebyogerekeka bungi kubanga buli muntu yenna yenna okwetoloola eggwanga abadde takkiriza nti asobola okutyemulira omugagga ono omusango. So mu mbeera eyo we are very happy era wano tuze kujaguzanga abasuubuzi kubanga obuwanguzi bwe tutuuseeko bwankukunala obutabangawo maamaanyi gaabwe tubagawera abantu abalungi mu nsi bakyayo era ensigo ey'ekiteko lwakuba be batono ng'ate mukyalo oyo waliwo basoose mu mitingi ku makya ne bamusireteninga ekitenkanika naye ffe ng'abasuubuzi ne tukuuma obuntu bulamu era nkakasa nti tujja bukuuma paka ono apiiru gy'areyizinze bulijjo abantu bakola apiiru naye nkakasa nti ono ayagala kubba bubbi Nabukeera kamubbe ennyumba yeeno omukyala gye yakeera ku makya n'amenyamu edduuka lyange wansi awo so nnonya abasuubuzi n'okubalaga nti essaawa yonna omukyala oyo agenda kusimibwa emyaka 7 ng'omulamuzi bwamugambye. Aliwa omukulu tubadde twagala okumanya nti gwe omu ku bavictimu abazze bakolebwako emisango egy'okuusa guno ogubaddeyo olunaku olwaleero gwe ng'omuntu watuukawa ku mbeerayo? Olwaleero ndi musanyufu nnyo. Omusango ogwa John Kabanda si gugwe wabula mutuufu guno gwaffe ng'abasuubuzi nze ayogera gwange. Omukyalo oyo yamenya edduuka lyange yatuuka mu dduuka lyange awo wennyini ku kizimbe kyennyini mutabani we yanguza ku duwiiru bwamala kunguza ku duwiiru maama we n'avayo n'agamba nti muwala wange ayagala edduuka lyo liveemu agenda likoleramu nali manyi lyakusaaga n'atwala edduuka lyange bwengera okusasula renti n'agamba nti vaawo n'ampitira abasirikale ne bangobawo edduuka n'alitwala nenyera eri mutabani we okumpa guduwiiru wange gwe yanguza mutabani we n'agaana n'agamba genda eri maama we ate nanziza eri omwana agati omwana tazimbanga kizimbe eva ku kizimbe kyange okuva ku olwo mutabani we bwewatebagwera bombi ne maama we nga babba abantu entuyeza amasiga g'abantu kwe bazimbira ebizimbe abagaga mwegendereze n'omunaku naye olwaleero alamuddwa. Amanya n'eddoboozi Edward Chairperson Uteya ffe tusaba ekintu kimu mukyala Nabukeera wekkakkanye beeranga n'okusalawo wagano Teesa ne Kabanda nammwe abagagga mwekkakkanye bino byonna tebyandituuseyo singa wali osaamu ekitiibwa abantu bye bagamba mwanditeesezza naye kaakati bimaze okwonooneka oli mu kukwata ssente ozonoonera mu balamuzi naye ngamba omulamuzi n'ekitongole kyonna omukyalo ono ne bwassaamu apiiru tukimanyi bulungi omusango gwamusinze dda tetwonoona budde oluddayo mu kkooti
tusaba mukyala Nabukeera era bamuwe ekibonerezo kye oba aliirye mwami Kabanda ate n'abantu bazzaalumya naye bonna abantu abakikola balandira oli abalina ebizimbe muno kibeere kyakulabirako bwe munaaba temukyusizzeemu n'ebyo ebintu bye muwamba ku bantu ne mubitwala mu masitoowa amazima emmali y'abantu ebakaabirako leero mwakwata ku yakabanda naye n'abalala bajja ate nammwe abali eyo nga babanyigiriza nga musirise yessaawa mujje mugattire eddoboozi limu tulwanire wamu tufune obwenkanya kino ekizimbe kino si kyakabanda naye kyalimu ebintu byakabanda ne bwaba omulamuzi yebuzaabuza atya ekikulu Nabukeera wamenya edduuka kitegeeza oba mubbi tunoonya bwenkanya